Musibe mutya abalungi abami n'abakyala kansubire nti byonna bitambula bulungi era gye mutuusayo engalo era ng'olunaku olwaleero olwokusatu nga lukomekkererwa kansubire nti lwatambulidde bulungi emirimu gyammwe gitambudde bulungi era nga Mukama ayongedde okuba nkuumira abamikwano nga sinnabatandika mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero mu entertainment edition saba olikinge osubscribinge era otappinge ku notification button tuleke tugende mu maaso bamikwano amawulire ag'olunaku olwaleero mbaleetedde omuyimbi Spice Diana alina abakyala bambi bayambyeko era nga bamuwadde akasiimo ne nkuleetera amawulire ku mwana muwala Shiba Karungi ng'ono kigambibwa nti ali lubuto ne nkuleetera Rema Namakula ne Lydia Jasmine nga Rema yakahavinga concert eya Lydia Jasmine ya lunaku olw'okuusa enkya era ng'olugenda kwa Lwakutaano kuleetera n'amawulire agakwatagana ku biswanka ng'ono TikToker. Ono omulenzi yatandika ku TikTok ng'akola bu challenges bwe ne kimala ne kikwatayo era nga kati muyimbi aggumidde era alina obuyimba obuhiitinze guno omwaka n'omwaka oguwedde. Towards the end of last year alina obuyimba bwe yareleasinga ne bukwatayo kansooke ku ga biswanka. Biswanka ono omuvuka nga mbagambye ye TikToker era nga muyimbi naye nga abadde ajja abeera mu buvuyo bw'amaanyi ku TikTok okwo. Bantu bagamba nti ayagala nnyo abakyala era tayisa sikaati kyokka nga bambi muvubuka muto ddala no mu myaka nga yemulaba mu kafaananyi ako. Abantu bavudde enfunda eziwera ne bamu advise n'omugamba biswanka nno bino ebintu ojja bijjamu obulwadde oba ofunyeko kafeemu otufuukidde ekizibu. Biswanka naye bagamba simuwulirize era ono biswanka nno gwe njogerako yaliko ne mu fangoni eno eri headed by Alien Skin naye tebyagenda bulungi era baamugobayo nga wetwogerera alina omusajja abadde amanage nga bamuyita DJ Moon oba VJ Moon. He uses DJ and VJ Moon nga management ye bagiyita Moon Avenue Management. Ngono manager VJ Moon yagobye ebiswanka era nga ayogedde ebisunguvu era ebitiisa. Ayogedde ebigambo bingi ebiwanvu agambye nti biswanka ono yamuleeta ewuwe biswanka n'atandika okwekola obusolosolo naye yagamba nti owaaye muvubuka muto omwana muto teyamwekengera. Biswanka mbu lwali lumu ng'amugamba emaneja empeewo ng'enzita lwaki tompaamuko ku mukyalawo nensulako naye. Maneja alowooza nno byakusaaga n'asekamu naye mbu byagweredde ng'ate biswanka teyeebase na mukyala wa maneja. Ate biswanka yabyeganye maneja yabadde ku interview emu n'akubira biswanka. Biswanka n'akwata essimu interview anambuuza biswanka kituufu ebaka ne mukyala wa maneja. Biswanka n'agamba ye kizibu ki omukazi yakkiriza. Nange ebyayi biswanka byo biwanvu era mbu biswanka ne mukyala wa munne ali yakikola mu lukujjukujju. Mbu waliwo yamukubira essimu n'amugamba mpulira omutwe gunuma neetaaga panadol sina za ddagala sina n'amaanyi gatambula genda ku ddwaliro kyokka maneja ndese tanfaako mbu omukyala n'agula eddagala n'alimutwalira. The rest is history. Biswanka that is biswanka for you. Bagamba mbu yafunako kafeemu n'amera wings tagambwako era yabyogera openly tagambwako. Era teyeerya ntamatama mu interviews yayogererawo agamba kino na kino naye munnange katusuubire si kavubuka akamusumbwa kubanga munnange w'opapiriza ebintu enkomekero byabyo teba nnungi. When you rush you crash. Engombe eri mu bazungu. Mawulire gaffe amalala kuleetedde Rema ne Lydia Jasmine nga olunaku olwaleero Rema yakoze repost nga ayita bafans be basupportinge Lydia Jasmine. Rema yayinako show ye ku Friday yakikuba show yali ku Sheraton Gardens. Stage performance yali lit buli kimu kyali lit. Yajja ku stage nga ali mu mmotoka ne yeekola obusolosolo ne mwami we Hamza neffe abo twabamanyira munnange bo love yabwe eba mu 18. So Lydia Jasmine attended that concert. Attendinga nyamu interviewinga bambi yakola kintu kirungi kwange mabegakaawo. Cousin wa Rema gwe bayita DJ V ng'akozesa I want DJ V on her Instagram yavaayo nayogera ebisongovu na postinga Lydia Jasmine yaviirako Rema ne Kenzo Koka na byali biwanvu munnange.
ne tulowooza nti oba ne Rema yabitekinga personal naye nedda bambi yavuddeyo n'agamba nti musupportinge a fellow woman Lady Jasmine agenda kuba kikuba this Friday show egenda kubeera ku Hotel Africana. Amawulire amalala nkuleetedde mwana muwala Shiba Karungi ono nga yeeyita Queen Kama. She's a feminist, ayina mashone munyonyo bingi ngono omukyala waliwo video yafulumye nga bw'ogyetegereza eraga nti ayina baby bump oba nti ali lubuto. Video ngenda gibatagingira mugyetegereze era nga eyogeza abantu obwama bagamba nti Shiba ali lubuto naye nga buli omu agamba Shiba nga yagamba nti yakoowa abasajja tayagala abasajja ate at the same time agamba ayagala abaana kati ne twebuuza atayagala abasajja abaana anaabafuna atya n'agenda ku IVF n'afuna surrogate mother. IVF process whereby bagenda ne bakuba amazzi g'omusajja ne bagakuba mu majigo omwana n'akula without you having intercourse. Then surrogate mother bakwata amajigo n'ag'omusajja, they fertilize them, then ne bagateeka mu mukyala yenna abeera ali capable of carrying a baby. So buli omu agamba maama anagendera ku ebyo ate IVF tebyo abakazi bangi nga bagikozesa like in Edo in Nigeria. I know omwana no one saw her baby bump. Yakola surgery naye wayitawo emyaka 2 n'avaayo n'alaga omwana we nga ali kwa myaka 2 ate nga alina n'ebifaananyi bye nga ali baby. So abantu bagamba nti ba celebrities engeri gye bafunamuko ku ssente bakozesa eyo process nga ey'abazungu wala abakadasha n'ebintu ebyo bye bakola. Kankutagirireko kano ka video olabe Shiba nga alaga baby bump ye. Gyoyo Shiba mu kiteeteeyi kya yellow ekiwanvu ate nga mukimanyi bulungi tatera kwambala biteeteeyi biwanvu era nga olaba ku lubuto alinga ali olubuto. Mawulire gaffe amalala nkuleetedde mukyalo no Spice Diana ng'ono bambi amanyikiddwa nnyo okuyamba abakyala oba okuyamba abantu abatalina mwasirizi era nga bambi Spice Diana yavuddeyo n'ayamba abakyala ababeera e Bwaise era nga bano bayita Widows of Bwaise nga bano bali under Choir Foundation. Yavaayo n'abayamba n'abayambisa housing, engoye, sente enkalu, yabakolera ebintu bingi n'abawa emmere nga bano bambi bavudde ne bamusurprisinga. Surprise yamukubye wala mukyala wattu era bambi n'akaaba amaziga naye nga Spice Diana tumanyi ng'omuyimbi kwaba abayimbi abasinga okuyamba omuntu wa wansi wadde abantu abamu bagamba nti lwaki ababiraga mu kamera naye munange bw'akikola bw'ati abeera inspiring abantu abalala. Kambatagireko ka video mumulabe. Spice ye bambi kama mwe kyasinga okwagala eyo gyagenza akole sente ziringa obugulu bw'eggongolo akomewo ate era nga akyalina omukwano ate Spice akwagale kuba naawe otwagala nnyo. Ese bamwe bazizza.